Alapi, wita bina since na kama pepe ngena muvuza bichi. Simani. Ragwa pepe busa like yaba you rapping. Full. No breaks. Yep. Okay, so tunayimba. Ayima obuntu bwakola. Natuwana. Nasoka natukolera rap awo natuwana freestyle. Tandikirawo. Tutandisemu. We are good. We're good. Hey, we are ready. All right. Kale bifaananyi bannaye obimanyi ka video ndagala pepe putsa zokada niko tuwano ka freestyle. Yo. Ka style wakaliko omukwano ogumanyi ne video mukwano sebo ngaliko ne love. Ne love. Yo. Mburapu kinga tusa nonya yo queen atana ngateta musiwa ngampekeza queen ini lero mfunye bakiyambi bina baby ne Doreen gwe mfuna mutwala kuntasa mu karantini Teka bina gugu bafunyere alai omukwano ogumanyi okakole moru yimbo omukwano ogumanyi okakasa really basikula bankona buchali buwalawala atoma amanyi omukwano munnanga atetabeera na buwalawala abera na atamanyi mukwano yabazanyisa mukwano babazanyisa mukwano wali wamanyi omukwano n'abazanyisa omukwano. Okay, mune ndira kulaba difference oba nkugambe nti ngenda kugamba waliwo omusambi w'omupiira n'omuzanyi wa kapiira. Yes. Kati omuzanyi wa kapiira yona afunayo obujozi bwe n'ayita mikwano gye ne beeronda ne bakola ki ne bazannyamu akapiira. Naye omusambi w'omupiira yaba professional mbu bwe tubuuza mbu g'okola ki oba musambi wa kapiira. Fefe mukwano professional wa love twayagala okugamba kati kambuuze ati gwe omukwano waguyigira wa Fefe busi omukwano nasyo kitone wagenda mu ssomero omukwano guyigira mu ngeri nnyingi ogange gwennyinawo ndowooza era nguyigiddeko abo benfunyeeyo kozi n'ennyimba bofunyeeyo omanyi gyotweno duduno omukwano nalo olugendo kati gwofunya akuyigirizayo byakuyigiriza ate n'obiraga omulala gw'osanze ngabo walabisa banno abagenda eggulu embozi y'eggulu so buli gundi gy'oyitamu buli situation gy'oyitamu ng'okolamu omukwano ng'oyimbamu karapu kinyanguyira kati ate eri recent nga tonnabo oba eyonveeyo tugambe ogambe ya last year the recent what are this year akayimba nayenga ne daipo okyusa sijja kulimba tobimanyi sibimanyi continental wagenda continental nzigenzemu emirundi mingi eno si yesuusi eriwa my god binanze ni muzadde nani muzadde basista bange bazaala kati bowerekera bawerekedde bonna abakyali bange bonna bazaala ate ndi kasajja naye lwaki abayimbi tebaagala kukkiriza nti balisi golooza lwaki mbuuza abayimbi abamu tebaagala kuvaayo mu lwatu especially the male okubeera nga bategeera nti balina ba partners. I think mu industry yaffe gyendowooza tuli so insecure. Insecure nti bagenda bakwanira bakazi oba mwagala abantu balowooze nti muli single? Bibiri byonna bituufu. Kukwanira bakazi omulisa mukazi wo ne mubaamu oli nga ye akuwala naawe obuluusi takwagala nga nakikolerera obulamu bwe bwonna ali mukazi waffe. Ali mukazi kati
Ekitegeeza ba following bano kati singa ndoza to singati watu singa nawo bade to singati singa tulaze janno bitereza singa bade tulaze Rwanda badde wano naye lwakubanga olaba nti tulowooza oli singo biri tubibuusabuusa engeri gy'obyegaana nange simanyi wendi awo nange simanyi wendi sijja kulimba naye nga kiba kizibu bina baby mweno industry yaffe okwata omwana w'omulungi oba omukazi w'omulungi n'omumulisa mulimu ne bayimbi bannaffe ate ogwa ne ku muyimbi munno ng'akusinga amaanyi naye ng'alina olugono omanyi olugono lumbulira olugono lwe ng'ali mu kabokisi ka buli omu ne kati ffeffe osobola okwagala muyimbi muno muyimbi munnange namwagadde ddanze mbadde ndowooza nti ogenda kunnimba olinayo bwino Serena mbadde mbuuza omuyimbi nga tannaba muyimbi muntu nga tannaba muyimbi muntu naye nga is their personality different ne ku stage ne wano of course I think so ate kyo yensonga lwaki oba olina omwagala kuba kyakulaga eno ku stage oba neki sikyali kati bw'omuzuulamu kiri eri eky'omunda oba munnamukisa oyinza okusima golodi kati ekirala ffeffe olwo watyanga omuntu bwe bagamba loza gundi eri wala tekuli microphone mpozi bagisembeze wano emalirawo tujja kwongezaako mpola mpola oba tunayongeza n'ensonga z'omukwano kati baziwoggana batya oshegeera eddoboozi lirina kubanga ki nakugambye vidiyo gye nalabye ya Fefe Busi ng'akutte n'akazindalo ng'akirinze ng'ali bw'ati ng'ayogera bwogezi nengamba tuwedde twandisembedde nno wano wakigundi sembeza wano Fefe Busi waba ali mukwano kyakatayogera nnyo omuntu bw'oyogera ennyo mu mukwano ng'oyogerera waggulu oyinza okkanga ne gw'oyogera naye kakkana ogambe beesejje otandika okufuluutira mu mutima gw'omwana waliokalyeko mukwano nade njogera leero ku radio nanjogera engeri omusajja gye yankyayiramu ku ssimu ate nga nina okukola sho ngamala okwogera yakutyawo tonagenda ku falling in love is very good nebamaliriza neteekayo ennyimba nensooka nenkaba n'okomawo banayo mukwano omulungi alina omwagalwa bankyayira ku ssimu kati simanyi gwe mbozi yali etya mwana ebyomukwano nze binyiiza sigenda kulimba tebiriyo tebiriyo bantu babanga abeezannyirako obwezanyiza amazima agakado mwana ebyokutya ate omanyi gwe binyiiriza bwe muba mwefuna wano munyumirwa ne munyumirwa nga teri alowooza oba kuki oba kuki naye boyi waliwo obulumi obwo obujjaawo nga mwawukanye akatima kaluma nononyawo okatakulirako nga tolaba bana bankyawa nange bakukyawa kati gwe bakukyayira ku ssimu nga bbina oba gwe wakyawa nze yakyawa naye kale namulaba nga ayagala kunneesooka kunkyawa relationship omulaba oba omulaba nga obudde bwe yali akuwa si bwakolaki nalina akawala nga kalungi nga buli omu ng'era kale buli omu akalaba kalungi nga kandaga kanjagala nga kampaayera ne ku busente obutonotono ng'ate nako tekalina we kazikolaki wekakola kati gwe katamubuuza sente bwazijja anti ng'era ntandika okubuuza nga bakwokyayo ng'era bakuwaayo talina wakola naye nga obulamu butambula baby walidde nali sinaba muyimbi nali muyimbi naye nga ndowooza ndi ku buyimba bwange nga bubiri obusooka kati nga ndaga nzikiririzaamu nnyo bambi ng'akuteerako ekyo ekyetaano ekyo kizike soka nga mwana muto kati
lwaki wali ononooza gye ziva ng'oli olina kulya buli teri kirumanga kulya kintu nga tomanyi kyekiva kiko kyomanyi kale yali azijja wa ddadi we yangamba yali agizza era azijja mu baganda ab'ebikyererere naye ng'era olaba otuuka n'ogamba naye nga baganda bo bakuwa nnyo baganda bo nga bakuwa nnyo obeera olina obbayira n'obagaba banaye ndi mulwadde ne bakuwaayo n'aweereza kifefe iphone ne bakuwa nga sikogula ate nze nga nze nzijjawa kati aha wayengera nga naakukyawa natuuka nindabanga obulabirizi ebyaddala singa ateekamu n'omwana anyirira kufa okitegeera asuna kufa alabika bulungi kufa mpulira ntuuka nga ndaba nyina okwebuuzaako ono anyirira nga mpaayo n'okumpaayo no wange ebyaddala wange kati omanyi ebyokucekinga amasimu ebyokukebera amasimu kati nali nga nkebera essimu ye nga njikeberakebera naye omanyi yali abawala bali shaapu nnyo ku masimu ennaku zino okusinga abasajja neera eyange eriwa temukebera eyonge mulina obuntu bwe munyiga nga ffe tetubumanyi nga bukweka zimeseji okubeeramu naye pepe ne balyoka balengerawo n'obufaananyi bwange abawala be basinga okunyiganyiga abawala bategeera nnyo essimu naddala ku mulembe guno be basinga okunyiga essimu banyiga ebintu bingi nnyo kati era gwe omusajja alowooza mbu omanye essimu gwe manya waliwo wootannabikula mpulira munange nga mbikula we mbikula ku vidiyo siina kyendabamu mu WhatsApp batikyadi benkebera ndaba siina kyendabamu talina brother bunene mulimu sister engamba naye mubano bafrendi bwaba bina beibi abeera ne Doreen lwaki simukeberera kebere conversation yaabwe wajifuna kuwa friends mama nyabo nga nkuuma lubugo lubaale mubbe mama watutta bannaye yo tewandigenzeeyo era lwe nakoma kye nali nnoonya nakifuna gwe kyoba omanya nga yakutuuma mannya ki mama ng'akwogerako nga nsabirayo ekyetaano ekyo baaba naye yakwaga ne wamukola bubi bambi yali anjagala naye alabika yali tayinza kunjagala nzekka singa wali olina sente by then ng'omuwa sente osanga yandisigadde ekituufu naye mulekerawo ogamba mbu abantu mubaagala ng'ate mu mbeera gy'ali muto omuntu nga naye embeera gy'ali mutokola ki togyagala kati kankubulira ebyaddala oba muba mugenda kwerimba kozi nga weewaddeyo nnyo eyo gye bayita sacrifice weewaddeyo mbu mu mbeera yange ngenda kutoba naye ekirala lwaki abasajja ennaku zino mutusaba ssente bannaayo ebintu bikyuka biraebi mukirize twali kwanalogo ne tudda kuki okitegeera okuba emyaka gyonna gyonna gye givudde abakazi babadde basaba ki abavubuka siffe njogerera bazisaba njogerera bazisaba nze sirina buvumu busaba mukazi ssente kati gwe kyokola otekawo mbeera ki n'akuwa embeera ate munnange omukazi ate bw'otamusaba ssente ndowooza akuwa ssente bw'otamusaba ssente ndowooza akuwa ssente era mwana ndowooza kyova olaba ndowooza obwavu bukyannuma simanyi ddala bina beeyi simanyi saba bakazi ssente mune ennaku zino abasajja basaba ssente indasitule yange nze gyendimu abaana bepica bwepica gweomanya kwewaayo bwewi nozibiriza what is happening olina gwosanga mbufefe waawo nedda bano badde beetaddemu nga beera muli kuki kiriko abanda bafeesi zabe kozi nga fefe tabeerako
ko bwali bano basatu bali serious beera baba ko bano wow fefe wow naye bani mubadde mufefe bakola bafuse gwe akabozi kabaji nenga munnange yes omulembe gwe tuli mujjukira emirimu mitono kata ate n'ekitimba kyakwata nnyo ndowooza intaneti ya kati intaneti bwekwata eyo yes abavubuka ne badduka mu jimu bwe badduka mu jimu ne batandika okwetegeka bebeetegeka ne batandika okwetegeka bebeetegeka kati bwe beetegeka nga bavudde mu jimu bambi ne bw'aba tanoonyezaamu wa ssente amusangako ku kitimba nga ye yasimbye kugambye bwe bwava obukyannuma kwetega kukyannemye okwetega kukyannemye bina bebesooka nze sikwata masimu You're kidding. Raji. Kati mu relationship tugenda kubeera kutya nga tabali communication. Awo mpozi bwoba wayagadde essimu. Nkugamba nze simu tenjawula na muntu kino bakikunyakulako nekigenda. Yes. Ne bakikuba wansi nekyatika. Kati bwe sitakuddiramu ku kino ekintu n'olowooza mbu kyekitwawudde. Amazima naawe oba tondabawo wadde. Kati relationship tuba tugenda gitambuza batya fefe. Relationship kwetegera. Kati munaye olaba kati kotambula up country. Kati kwetegeera buli omu kwetegeera mbu buli omu alina ka weakness kebina. Kati gotoli wa simu. Nze siri wa simu nze ne message onteerako message ne mmala eddakiika mmeka nga sinnakuddamu ate n'ongamba mbu sikwagala n'enseka kuba kati kubadde ng'obutakuddamu message oba okulwawo okuddamu message kyekitegeeza obutayagala muntu. By the way nange nayogera nange ninga gwe siri wa simu. Wakiri otambula nayo nono wakiragezaako fefe tosobola kungamba tuli mu relationship tugenda gitambuza batya. Kati mu relationship dolina oba okimanyi mungenze ggulu oba ngenze busiya oba ngenze ina kusoza ggulu naye ggwe wafunayo kaggulu kale oba ngenze Germany owulira kati bw'okimanya mbu ngenze Germany okimanyi fefe wagenze Germany okimanyi lwakomawo wamuwerekedde nako wamupakingidde nako alinnye endeega agenze ofiira ku ssimu otuuse bulungi era ebifaananyi mbipositinga nga nakatuuka ne mbagamba Germany tuyingidde wamuziki tugenda kukuba onkubira ekifaananyi ng'oli mu buli naye abaabiraba ku kitimba ne bapromota mena njagala okubira n'ekifaananyi ndabe oli wekka oli ne banno wangi yes kuva ddi ate olwo kati mu hotel bw'ozirikiramu ebakuzirikira Kampala mu nfuufu nazirikira Germany mu hotel balina omumanya toyinza naawe waliwo omuntu akuba essimu ye ng'olaba si ya mukwano ng'olaba si yaki naye ng'alinga akumalako emirembe just eno banange bwe tuyingira omukwano tuba tetuyingidde FBI tunoonyerezaako naye tuuka neefuuka investigation. Alitegeeza ye gwe tuba tudeetinga naye tumala wiiki nga tetwogera it's okay bwe mba nkwagala nina okunoonya gwe tonoonya naye fefe nedda tukitwala mbu nga bwe tumala wiiki nga tetwogera kati nakulinda simu yo ng'omisinze kubanga nze mba ngenda kumalako emirembe lwaki okitwala mbu okwo kumalako mirembe omanyi obuzibu bwe mwina bwekibeera obubi mwogera bwe muvunula kati oli agaana okukwata esimu n'ogamba bwe mukubira mumalako mirembe bwekibeera obubi ku ggolo ya mutungo ng'omubiri gubanja fefe ate ensonga batya abakazi banyiiza nnyo mwana olina okubeera ng'oli available okukkiriza mbu gwe osobola okuba obubi nga nze siri bubi kati tuba tuli bamukwano nga tweyagala olina okukkiriza okutegeeragana kwe kumanya mbu nze ate kyembulamu oba kyenneetaaga ssaawa zino ono takikola ki takyetaaga ssaawa zino naye ayinza kyetaaga ddi
kuba nange ngenda kujjanga naawe toli muki Mood. kati kyogamba mbu teri byabutaba mu mudu ojja kunsanga mwana nga nze mwana ndi tosobola kubeera kusala magezi ne weeteeka mu mudu wangi era mba njetadde mu wetesi manjagala nenzija nga nange nze mu mudu kati olaba bw'okiŋŋamba awo in case nkuwa buwi just example ng'oŋŋambye oba toli musiri mu mudu I keep it in mind. Okitegeera nemmanya sikuyisiza buki bulungi kuba obadde mu muddo nga nze siri muki kati nina okulinda mpaka sikulinza mbolinda mpaka yeddi anti wewe nti onoberera mu muddo engeri gye ndi mumusomamu ayagala nnyo space ye simanyi lwaki omukwano ogutegeeza kuyingirira space ya muno kankubulire mu nsi eno nze kyendowooza Bina Baby mulimu baloona oba ba introvert ne ba extrovert abaagala okubeera mu bantu n'abatayagala kubeera muki kati ne bwogenda mu relationship oyo omuntu gy'ali n'ebyaddala mweyagala naye nga yeloona nga neera nga bonoogamba nti ojjeko wano nga sisobola kubeera naawe mu nnyumba myezi 6 ate beeyagala okolera alina okukispicingamu nebwebuzaabuzamu n'engoye zange nennemerayo oba ogenda kuzisuula oba okoze eki kyetubye ebyo byowulira mbu abasajja agenze tasuzeewa tasuze waka abaanoonyamu ka space keno oluzi tetubanamu terinda n'abaana mu bwenzi amazima ka space ko kuba kankubulire Bina Baby bwoba girlfriend wange conversation eba ndala ne betunyumyako biba birala wadde we accept each other and tell ourselves everything naye you're a human teweerabira mbu twegatta nekifuuka omuntu omu naye era osigala oli muntu omu nange muntu omu kati olwo bwe twatufumbirwa naye nokyalinga nange nkyayagala okuyiga biganye ekitegeeza ffeffe olina okumala omwezi gumu oba mwezi buli wiiki lino ogende wa mami ewagenda wa mami ate ebyokugenda ewa mami okugenda abagenda ewa mami kubanga kuno obanga nolye okitegeera just mukispicingamu nogamba baby ngendako ka vacation for a week okitegeera bwe nsobola okusponsoringa nenkusponsoringa naye nondekamu nenkuwamu ka space olwo kati wenkuwamu ka space nga gwoli mu kisenge nga nze ndi mu ffumbiro ako tekamala oyagala nfulumiza era mba nkuwulira owetala mwabeera mpulira netala nkuwulira wetala nkuwulira Bina Fefe tegenda sobola bufumbo ani yagenda obusobola mulembe ekitegeeza Fefe waliyo sibiri okuwasa munange musobola ofuna n'omuntu gwe mwetegeera naye mubufumba temubeera mwena obugenda owulira bwe mukitute Bina mbu kyenjogedde kisawuninga ng'obutabaki naye nga ndi mukugamba everyone needs some space in life ate nga kankubulira ey'ensonga lwaki mugamba abasajja abenda kuba kuvaako n'agenda afunemuko nakubira bakyali be banywemu byonna bye banywa okitegeera n'otandika ki amasimu oliwa naye naawe oli omudduseeko kugenda kufunamuko nga tojja obeera omudduseeko kati babeera batudduseeko bambi agendeko ne bakyali bakyuseeko tokaira tutandika amasimu kati esimu ogiraba bwotye kati okwagala ate kutuuka ne kukutamu eno nno esimu erekodinga okwagala kutuuka ne kukutamu omuntu akwagala nnyo okitegeera ng'akuba essimu wakamuvaako ogenze oli ne bakyaliibwe kuba naawe olimu olina byonyumirwa byatanyumirwa waliwo tolaba wano abantu abafa n'ogenda okulaba saawa ate nekanga nogamba nabadde naye myself ndi mubbi banoonya Have you eaten? Have you eaten? Anatalya
oyinza okuweera bidde Kawera banange walidde baby kimbuuze naye bw'okifuula buli kintu too much of anything is always what bad kati n'omukwano ogwo omungi kufuuka kutijja n'ogamba naye ono lwaki antijjirako ekirala kye njagala okumanya lwaki bwe mumala okubeera nga tumaze okwepica omukwano gukendeera tegubeera nga luli mubeera kye musanzeyo nga si kyekyo nakayimba kange kendi mukole eyo kali ku alubamu bakayita batya mbwe kireetera abakazi okwenda si kye kireetera abasajja okwenda ekireetera abakazi okwenda si kye kireetera abasajja bambi okwenda bakazi bakikola bakijja ku haati kyokka abasajja mwana bakikola lwafaani abakazi abamu bayenda lwa maali kyekatabaniga nabo banoonyi ba maali ate basobola naye nga kyekyo kyendowooza mbu ekitwendesa kyanjawulo so kati fe abakazi ekitwendesa kiva ku mutima very true era kati bwe tumala okwepica nze mba mmanyi already fefe wange that's the problem fefe yeba kumbe pepe yagenzeko kudidizibwa lodi yeyewubye anoonya sente nenga it's so bad man it's so bad that it's like that oba tusoke tumale okwogera nga tutogere tumanye nti oba it's just era kibireeta ku papa oba mbu friends and benefits kati omukazi bw'oba topapye ate tuba twepikiza tutya nenkuleka ng'ate gwatukanga ono yayagala okulumya abantu okumala omwaka ono nkuwagira lwakubeera kale tujja kulekangawo tugende ku bantu batariisa naye naye era gonaawangula onaku bujja kuba omukozesi omuwangudde kyokka ekinyiiza amulinza omwaka mulamba namala bwe yeepica mugenda okulaba oba lwaki tasigala aba bamulinza ate nnyo I think before you have sex with someone nga temunneepica I think you have to be friends awuliremu ku nsonyi kuba kankubulira omuwala bw'oba nnyo mukwano gwe otuuka ng'oswala omulya ng'olaba bambi kiki enda kufiira obwa kyali okitegeera kati n'omuleka awo okitegeera kati mbu ne bw'oba omulidde nga mwafuuse bakyali kitegeeza osazeewo that's what I think kyova olaba abawala abasinga okuwona abasajja nze bendowooza bateekawo nnyo ka friend zone tembeera ba mikwano akuwamu ka respect n'atandika okustadinga nakusembeza nga kyaliwe kati n'agamba naye amazima ngenda kulya kyaliwange ono nziruke tuleme kuddamu kwogera tuleme kuddamu kola kuba kankubulire ekidduse abalala abaniga abalala nga amaze okulya njukira abatali mbu kulaavu mbu biki kati era abasobola okuba nga yasigaddewo naye mmwe buli amala okwepica nammwe ng'oddayo ng'owandiika mbu kati tugenda kwezimba mbu kati baana twagala abaana babiri tugenda kuzimba munyonyo ngenda mukyusa saagaladde mukukola kino kuyimba olw'okuba mwakoze eki mwepiise kati era bwe mumala okwepica esimu doddamu okuba tebanga eri gy'obadde okuba otandika okuba simu ndala nnyo oliwa baby am I going to see you today mbu what time are you coming back bulijjo obadde tobimukola ki tobimubuuza bulijjo yabikubuuza kati oli concerned nnyo kati awo wemumenyekera emitima ndowooza oli bw'amala obbalya musuubira ebintu bingi bamumanyi mwawaddeyo eggulu kati musuubira eggulu bakuwadde gold nno obuzibugolodi wammwe bamusima bangi ebirombe biri buli wamu omanyi golodi gwe bazza ne ku street kati
tubalize bwabanyi fefe zeno nkulumya maka malabanga obuzibu bwe mwafuna bwebuno abamukumye golodi wamwe naye abalala waliwo abamutunda ku bbeeyi rayisi bane abalaka bali ku fake bali ku fake naye kati jukira n'abagagga bagula golodi nga tebamanyi mu fake kati different nino kulopa tuli mu relationship manyo ina bachalibo bano mpisiza si bulungi fefe batubalopayo nga munyiga okundopa okay kati okubulira nga nzikubulidde tuchuka mu naye tochuka batonna bannolopa muntu olina okumanya gy'omulopa oyinza okumulopa ate wanyiza obunyiza embeera nekola kinesajjuka busajjusinga nakubuuza katwa ebyaffe obigambo otyo oyo anti neera nti gwakuba gwowuliriramu anti gweoyinza okuba gwowuliriramu nga baawo tannamuwuliriramu anti kati obuzibu we buli owulira ndowooza nga tonnaloopa olina okusooka onoonye mwenna babiri gwe muwa mutual respect yes kati if you don't change how many times do you want me to tell you nga ngamba hani kyosaamu kwata ku simu zange hani okumagambye olaba ekyo kyogambye ate nze nyifunya abakiŋŋamba ekyo mbukyusaamu sima yange ebyo ebyessimu nekye nagambye omuntu akwagala aba akumanyi esimu eba tekunyiiza amazima agakatonda kati olaba ekyo kyogamba mukinakyuka ddi tekigenda kyuka kuba yenze ne kati gwoba oyagala nkulimbe mbo kigenda kola ki kigenda kukyuka ate era nkwate nga tekikoze eki nga tekikyuse obusungu bwo bweyongere onyiigire nkugambe kale bakole ki bansonyiwe kyogamba ne bwenkulope wabaganda bo kati ng'oli muganda w'omukulu gundi eyo gye tugenze saagala kwogerayo kati oyo muganda wange naye anti mugambe olabika oyinza era ojja mugamba kazanye paati ye ayogere naawe azanye paati ye bw'aba asobodde okwogera nange kuba nange tebamundooperangako nejoloopa olina okumanya bo booloopera baali bakuloopeddeko oba bagenda kugeya bugeya baseke soba oyagala wakiri musooke mukyemalire nga mmwe katunaba kugenda ye ne bwe kuba kuloopa musooke mukitowooze nako omugambe nono ngenda kuloopa wa eri akugambe bwondoopa eyo kiwedde toddanga wa kumanza ojja kundoopa nkugambe sigala gye wakoze gye wandoopye anti abikumalira omuntu alina kuloopa mulina kubyemalira omuntu mulina kwetegeera bina beibe ensobe zange oba ozimanyi nange mba mmanyi ezizo owulira kati olina kumbuuza n'oŋŋamba naye eno nsobe oba muze kati olwo ekitegeeza n'okukyala ewuwo ekisimu zo nkifuna ddi okukyala ewange nina okujja nenkuwolezaako fefe wuyo yambadde abawala tebakyayoza tukola nno wembaga njagala kufuna fefe munnange olaba zinenjatebakyayoza oli eyo ng'olina omuwala ayoza boyi weesimbi bakola bati kyoka bamanya n'okulya emmere n'agireka manyabo tebakyayoza bwaba akuyambye ayoza ku bintu kale kyoka baleka engoye zo nga tazooza engoye tebazooza naawe ate kati bakifuulira naddala naawe bakituteerawo naawe olaba ng'oswala omukunyise kati kiki kya kati bwemba nzize oba oyagala nkola ekyewaka kyekyo kyembuuza lwaki olemere wange nga tolina nakyokola toyoza olira toyoza sigamba mbu kale ogenda kunnyambako kukwoza nze n'okulongoosa biki erererere mbu nyumba biki nyina genero kirina ajja byonna byonna n'abikola ki n'abikola kuba ate bw'olongoosera bw'olongoosa ate okufumbira okunfumbira ekyo kyoba olina okunfumbira naye era balagamba okufumba kuba kulaki kubamenya omanyi lwaki bawumerwa nnyo junk food ate nga tobanenya omulembe guno bye tutannalyako bingi kyokyogamba balina kuzino twagala nnyo tukyagala kufumba twagala junk food kuba bye tutannalyako bingi kafe java zemaze emyaka emeka mu Uganda bine baby
ebyo byonna okitegeera osobola obyefumbire kape ly'amazzi omwana oyagala mugamba mb'ofumba kape ly'amazzi ewuwo kabefe kambuze ntegeera ntya nti yenze kubanga binanga babuze ekisumuzo togenda kimpa kubanga nze okwawukana n'abawala balala n'okufuna ekisumuluzo kale sijja kujjanga buli kanaku n'okujja nga toliiyo ekisumuluzo omanyi lwaki musaba ekisumuluzo mwagala okugwa okugwa si waffe si wammwe no si waffe wabeera wange naawe si wammwe nange waba wange tuba tukyezimba wafuuka ewaffe naye mmwe mubipapya mbu wano nokituusa eri kisumuluzo nkomawo wakyusizza ne kufulu ogamba eri kufulu nnafu nnyo bajja kubba ebintu byohani kwegamba mwana okupapa kuba konjinze kyendowooza n'okwetegeera abantu eno topic nze buli wenkigamba ku bakyali bange era tubaawo teryakitegedde naye nze nsaba abantu baawule love ne vibe sooka olunyonyolemu ensonga endeesezza vibe nja kuwa example nga nze omuyimbi nze ayimba kyonna kyolaba ekinfuluma oluyimba lwowulira lwenfuluma oba olwa Chameleon oba olwani oba lwashiba oba olwani yeyo vibe aba yeetaaga okubamu eyo vibe okuteeka ekintu kyakola kyalimu oba vibe okitegedde kati netudda ku love kati wendetera vibe ku love weewano nze ndowooza abantu tusooka kwefuna mu vibe tetusooka kugwa mu love ekitegeezako kekali kalasti kekalasti ndowooza mmwe kemuyita kalasti nze nkayita vibe bwembeera naawe mu Uganda tulinga 4,500,000 bwenfunayo omuwala omubbi na baby nga buli kyayogera nseka nga bwemba naye nnyumirwa 4,500,000 tekiba kyakusaaga nno ng'ofunyeeyo omuntu akukola ki akusesa akukola ki kuba no bwe bitandika relationship bwe zitandika nogamba bannange I feel so joyful nga ndinono akunyumisiza nti yayogera museka temunnajja mukuswalaswala kuli owulira gw'oyagala okuba naye munnange ekivaawo mu Bible nga mulyoka mwegamba I love you mpulira nga wamulabye okijje ku Bible kati Bible owulire ekuze kati awosoma nakutegerawo olubuto mu vibe kati ate vibe kyekyo kyenkugamba vibe esobola n'okujja n'olubuto kuba muba mu Bible ekitegeera mwenyumirwa everything is going smooth kati bwe muleetamu ekigambo love obuzibu nga bikyuka buli kimu kiba kirina okyuka omanyi lwaki love erina amateeka gaayo yo nga yo ate ge mutaaliko lulinga muli kuki ku vibe olaba bwakoze kuki bina yajibisiza amateeka ga love anti awo bwe bitandikira simayanga nga batandika be trustworthy era kyetaagisa care for each other simayanga ebyera byowulira muyombera buli kiseera ebyo byonna caring okitegeera ebyo byonna bijja after the what vibe mbwe kyamutebayitaki kati nga yalya bwe mwali munyumirwa ngate wano kati ate gwe yali anyumira kati ate nga byakyusa amateeka wengalyo ngamba be responsible nambuuza kati obambe ntya munaye mulimu omwana kwetuzadde tetunatuuka ku mwana olina okubeera responsible ayaŋŋambye era ng'oli mu vibe n'olubuto okufuna kati owulira kati anti era bw'afuna olubuto omanyi kyaba abanja ekise no relationship kyekyo ekigambo love ekyo kyekise relationship egisinga omanyi lwaki buli omu akolima you don't love me omanyi lwaki bamanyi waliyo ekigambo kye bayita love n'ebigenderako kuki ku love nefe abamu tetwasoma kigambo love
bakuyigiriza tukola kye tuwulira nga nze sigenda kweyisaako binabyobulaba njagale mu bwa selfish bwange nja kuzuuka ate odaba obwa selfish nga tumaze emyaka emeka naye ate bwe ndaba vibe ne love nondako vibe kuba vibe yekuma buli kimu vibe yekuma buli kimu omanyi vibe bwe muba mukyali mu vibe bebo bolaba abeetwala out okay ne kasita mulangirira love modde wakanti omwana ko gamba tugenda solo house wife mbonjagala otya nga siriwo amuze waka nga nonyo waji nga tugenda out kuba gwe tokyanyumisa Nene na kuzino munaye omulimu abamu kati nga vibe nayo bajingizaamuko bamanyi okwetwala out mulangu we bali katabo ofuna munamukisa nategera mbu vibe zaffe zeziriwa zezino omusajja alina muka vibe kacha mukamu akola ki si bya mateeka ga love mbu bannange tugoberera 10 commandments of love don't cheat obviously kati achitinga bamutte oba ya cheating atali wasaayo mulala kanyi bacho yamba de kopira njijeko Adaje nenga kwa nataka love don't cheat ye number 1 tena kucheating don't cheat katika nkubuli oba basi kukusa oba ononya yoche okimanyi buli wamu ku nsayi kale ngojeko inshallah katonda bwe yakikola mukazi ayina okuba n'omusajja sikyo basala abaki abaana mu Bible egamba toyendanga naye ekyogera sikyo naye tegamba mbu ayenze mukyawe mwawukane Anja bera afunyeyo omulala nanyini kibi oba nanyini mufu yakwata awawunya gwe buli bwota husband wo mbu akiitinze agenda amanye mbwe ekyamu kyankalanya naawe kukiitinga agende walala setolinge n'omulala ng'ayinza obutakiddamu kyakukiitinga naye ngaye munene kuzana abawala notukema netwesetinga kati nga ng'otandika ovunaana omuntu mbw akiitinga kumbe ffe twesetinga yesetinga naye kati mu relationship bakufunamu ekifefe relationship oba nfunamu bamu vibe fefe toyeta wano vibe Andi olaba ekyo kyogana ng'olina kumpereza ku rent olaba ekyo kyogana ku rent n'okusasula rent okwo naye abeera mu vibe bulira otandisa n'ekibuuzo ng'ombuuza mba nfunamu ki oba nfunamu ki mu relationship ate nze ekyo ekibuuzo tolina kibuuzayo musajja n'ogwo omanyi lwaki nze siina kulaba mu nze kyogenda kunfunamu gwe alina okulaba omusajja kyonaamufunamu nedda kati nze mmanyi byengoba nange naawe gwamanyi byogoba bw'olaba nga byengoba bikwatagana n'ebibyo nga nyina wenyinza okuteeka tweyagane kati olaba byebyo abakazi byemwagala kati omanyawo kati awo nga ndi mukwano omanyi kyenkuddamu ombuzizaaki nfunamu ki where do you stay baby side of Bengo. What do you do? Journalist. Radio presenter. She's in fact a broadcaster. What can we do to amplify your business? I think we need to do something. I need money. We need money to invest. I think we can do that. You need to add something up. I don't think that one counts a lot, the radio and everything. Don't you think we need something? A side business. Yeah. So obogenda ku investing, can you invest? Kuletera mbeera ngenda ku investing ati byoyagala obuli. Kuba wazobuuza nkufunamu ki kati jjukira nange saagala era odduke tadawo kati bote bonde banyina okuwandiika script neŋŋamba naye nenjisigala ng'ekola ki nga mu kaseera nkulaga kigenda kukola ki kuggwa kumbe toyagala wulira mbu togenda kunfunamu kale ogenda kunfunamu naye kyogenda okunfunamu gwe alina okukimanya naye oyagala gwe nkugambe ngenda kuwa kino nkuwe kino okitegeera kati bwemanya mbu yeyo speed gy'oliko oyagala mu motoka kufunirayo kamotoka in fact nyinza n'okukubirayo awo kyali wange wa ku Martin bapangisa emmotoka awo ku Martin Road. Hello? You bring that car. Baby, I want you to drive this car for 2 days or a week. I see. You see. If you love it, you can have it. Bulira. Chokaba pangisa emotoka. Nishekera ngande nsasula ku Martin week. Ngamvuga
nga week we bulumula week ebegwako nga nkugamba but I don't think this stuff fits you. How about we get some dope crap? My friend bought some good cars. Yeah. Hello? Colin. And emotoka jango ginone lete eri. Mwema nafunye change bwe baginona totamukola ki. Nedda. Love ya fefe bina. Mwabali mwabigula business ya bufere bagitowinga bino kibobo olibadeka kaletegeza business ya buka ya bufere kati bwofera nga naye akubera abana babereyo katinga nabo bali motoka 1 week kati ukanyuka maiso ya fena tuli bantu fena tuli bazaale oyina mama wonyina mama wange katunga moti ambonja gadde notandika n'ekyo ekibuuzo oba oyina byoyagadde katate ng'okukuwangula nange nyina kulimbamu mbikola ki mbiina ate ng'ebyaddala nange kati oyagala tujje ddi nze kyensaba mazima mu kino kintu I think the truth amazima gafuula omuntu owaki oweddembe so kitegeeza nze bwe mba ngenda kudetinga fefe manye ngenda kudetinga mazima gokka ebisigadde nefeka enviiri ate bwe gaba gakukola bubi funayo awalala banange fefe si mwangu bana nga bagala fefe mukikola mutya fefe nga alumya bako wabali ababalimba mbu bangu bako wabali ababalimba mbu bangu bagenda okutuukayo nga si bangu kati yo no fefe nokubesimu I need transport money over like transport to come it's been a while njaga kulaba konfereza ku sente bamafuta ate sagala onkule mu kodo oba mu kidori ande tachabirowoza kwa nze katawo mpulira nze wena okutegeera we wali we yangambye waba kyali mu mood nina okulinda mpaka lwabeera mu mood agambye mbuno asaka mu bwongo tibambi bina yagala kubala ku mabaati kalumba lisoti amabaati bina nga singa ojja kumaliriza ngeze n'amabaati chaka chabisa abasajja bamuwagira mba monyo side fefe n'abakazi timbo tebampagira ande mwagala byaddala amazima bina baby kankubuli let me tell you that's what hurts about women kale kirungi muyina okuweebwa okitegeera and you're pretty women and everything the bad thing is the chamber funa mutemwagala byaddala twagala byatulimba tobola bakyafuuka fani ku basajja abamu okubalimbalimba kadiro ogenda okumba ekisumuluzo lwemba ngenda okuwa ekisumuluzo oba ekyo ekisumuluzo ng'okakkanya n'amazima gange ng'okimanyi fefe mbu fefe simulabye ate tali mukwenda fefe bwaba takute simu muleke kubeera tagenda kyogambe simu bagibbye ne waba agenza up country kuyimba totagala kumugaba otuuse baby watuuse nina kulinda ku Facebook page ye kuteeka ku weekend okwagala bannange kulunda okwagala kwakuuka kulunda kulunda nzikirizibwa okugenda ku gundi nzikirizibwa okugenda ku nenzia nekukyalira nendaba akatinga kano nenjagala nkatwale oba esaati yo nensibamu nenjitwala nga fefe ezinenga tonabano bwamwenya nemwenya nenerabisa saati yange nga bagatta mibiri oleeta saati timu fefe kati bwe nyambale nempost nyankuba ekifaananyi nga nkyadde wuwo lwaki temwagala waliwo omukazi wange eyangamba twasula ffenna era nayambala t-shirt bweyayambala t-shirt nagamba tobanga ompadde gu t-shirt gwa bonna buli omu munga buli ajja abawala bayigosula mu matishaati basula mu matishaati kati yangamba tobanga gyompadde gyowa ate bambi ekizibu kyetufuna mbu omuyimbi bamanyi ki bamanyi akwana buli omu abeera na buli omu nakwanako n'akawala awo mu bbaala omanyi okwana
Ndi musajja sebombi na baby. Wow. Ate sirya bisasiro. Nakwana kakawalanga kampitiriddekawo mu bbaala. Nekaza. Ngamba bannange nentuma buli omu owokutaano ye yasobola okukaleeta. Bwe yakaleeta newombeka ntandika okukola ki? Okwana. Nekajjani kancamukiramu uko bikyererere. Nengamba afazaali. Netandika okwo. Nemugamba bannange toyinza kikkiriza naye. Tegedde nnyo. Onzise. Awanje kasooka okunziramu. Kaŋŋamba naye kati ebyo wakabigamba nga bammeka. Namugamba onywa ki? Nkoye Red Bull konze bamukuwesula bulungi. Nganda basina kyakwewozaako kati buli kyendeeta kitegeeza alaba nakikola ki. Alina okupushinga mwe ba hunters. Wandi batulemeddeko. Nemerako mbiraba naawe. Mbiraba. Olaba kapu. Mbiraba. Watukana okutuma abantu bataano wandiremeddeko nogaba leero nkulemeddeko. Era ako kenalemerako. Tekali kamala. Nasaba nga nsavinze. Bomanyo sanga obuntu mu bbaala tewosujjukira okwesiga omuwala w'omu bbaala si kyangu. Kati okwewayo n'otuma asooka. N'otuma owokubiri. N'otuma owokusatu. N'otuma owokuna. Omuntu nno bambi Ate kasa yategeera olina ffeffe. Ositegeera. Yandibadde akkiriza. Maama yagamba. Era ekibuuzo kyali kyangu. Nali nziramu iki? Ate okukuba ebifaananyi ewakaawo nga nkyadde nga girlfriend. Ofakiyo promotinga nnyumba yakupangisa. Oba okola mu real estate. Mulibanamu. Ati gwakwana. Oleta bulesi ba kameramani mugole photoshoot ewaka. Opa, ebyo byonna nti byenkugamba. Muba oba mudduka mulaga. Mwabatiisa n'abasajja. Wakatuuka ne bwe guba kale. Ne bwe ziba mwezi. Ne bwe guba mwezi. Nange mu nnyumba yange siinaayo kifaananyi kyenne kubisiriza. Bayina okumanya nti kati ndi waffeffe kati wange. Obuzibu bw'abawala bambi relationship zaabwe zonna baba balwana kumanyisa baawabwe. Bayina okumanya tulina okumarking territory. Kyekiki? Kyekiki ffeffe ye wange kati gye nalina gye wakamanya nje. Yes. So nokwambala essaati yo make sure ekifaananyi kyo kiri mabega wali. Nekuba selfie ne bategeera ndi ffeffe. Ne mu mmotoka yo nendekamu engatto. Teri be balyanga babbabamu. Ate batya. Kyobala bwenkyala ndeke ate engatto zange wenzirese. Obupale wange bwembulese obuleega tolina bukwata ffeffe. Buli bwolagayo bbaawo. Kyekibaawo. Kati nze tosinza kubeera mu nnyumba yange ng'ebyo ebintu bye biri awo ebyo. Ate obutwalawa. Ogenda birekamu munange, ogenda birekamu. Engoyeza ogenda. Ekitiibwa mwana abakazi balina okwewa ekitiibwa. Ate bwendeke engoyeza waliwo ebintu ebimu nga munange ate ne mu relationship olina okumanya bbaawo oba omusajja wo ttaano okusize. Mayindoza bw'olaba akateeteeyi kaye nga kali wali akawale ng'ogenda okunaaba kagistringi nga wanti gwanoonya muudu. Waliwo abatayagala babankale nga baagala tuukira ku mubiri. Kati gojja n'ebipale ebyobitimbe buli wamu. Notuka mu nju yo nga balinga nga olinga ayingidde edduuka ly'empale. Oyagala muntu ekitegeeza tuyagala byabukyala genda n'obugoye bwobbina. Ate obugenda nabwo neefuna sayidi yo oba mu nju nga tebirabika nga nkirabako nga surprise. Okitegeera nga abantu batambula nabo mu nsawo nayagala awunye nako. Buli omu n'ebizibu. Waliwo oli munnange yajja nako okukola. Olimu. Amisinge nga bwamisinga nga ng'oli yakambula. Ate naye oyo si nsobi. Katoyo ttaano omye katomanya. Bakubuuza wano ffeffe. Waliwo omuwala akubuuza onaleeta gwe ente ng'ofunye omukazi. Ente it's out of respect.
kyekyo kyenku dawari so no bewuunya n'okwewuunya kuba bali mu kwewuunya sijja gireeta mbu ya love ogireeta yaaki lwakwetegeera mu nfunyeyo gwe twetegeera naye mwe muli mukuza lava ate lava eyiika buli kasi olaba bagambye nti wiru endi nti yazi kuba laavu tebiggwangako bulungi ebya laavu amateeka mangi agafuga laavu doliini ate nga fenafena bwe tuba twekwana twegamba no one is ki ate bwe twegamba laavu buli omu n'otandika osomera munna amateeka ekitegeeza n'ekigambo I love you si kirungi kinene nnyo omanyi ekyo lwakize lumu nagala n'ekigambo munnaye nakimugamba mu Luganda lwakubanga bana ekyolusungu kati bwagamba I love you ogamba si kwagamba me too. Thank you. Kati awo ekinuma mbuze nkiyetegeeza sikwagala. Obanga atanjagala. By the way, like I love you nogamba. Nogamba me too. Omwana mwekika kagambo love. Mbu omuntu akugamba I love you nomugamba thank you nawulira nga ali offended. Nawulira nga tomwagala. Omanyi lwaki bageze ekigambo love. They don't kataba bakyabalabiza ku bikolwa byabwe. Ekitiro oli kyaliwo kati goli mu love. Bible eyina its own rules. Ne love ate ekutayinga down love lwakuba ati abamu tubeera tukyali mu vibe nga tukyali mu vibe aye ne twagala tutayinge down abali mu vibe naffe love gumanya bw'ogamba love obeera ng'abeewasizza because that's love oba kati when do I feel it's love kati kyova olaba n'obufumbo bwafuuka buzibu kuba bwe mwewasa era vibe ekola efa ne mudda ku love mbu for better for worse kulimba ntya naawe nga mulimu for worse and for worse ogimanyi bw'oyavuwala ffeffe nsigalawo regardless bwavu naye nkugamba you can't be with someone nga kumalako emirembe some people are in relationships they nga bemalako mirembe naye nga baasoyalinga for better ku mateeka gaki galaavu kati tebakyalina vibe tebeesanyukira I think nekirala nze kyendowooza nti bwe twamaliza okusoma twakola mistake kusigala nga tuli single I think omuntu bw'ava ku university alina okufumbirirwawo basibestinga single sibitegedde tutegedde tunyonyolekaawo because if you want to test waters tuyinza obutavaayo kati olabanze bweŋŋaanya okuvaayo for testing waters nekigambo laavu nkitya mwana laavu oba bagikaddiya kitegeeza kati for you fefe gwe toyogera kigambo I love you anze bune bw'okiŋŋamba neekanga manya kati olina byoliko bingi nnyo olina ensobi wakango ogenda kunkwata ensobi 1000 naye have you ever fallen in love anti kati simanyi kuba nekyewandiise love nze nkiyita vibe kati mwe kyemwagala oyita love kyekiri ekiruma mbu mwekyaye ne muluma anti kati nga luli wali omuwala oli ate kati oli era akuteekamu ssente tewaliwo love teyakuluma annuma naye era vibe era nze ŋŋamba eyannuma ate era naye namugamba nga tobiŋŋamba byaki bya love kuba ogenda kuŋŋamba I love you kitegeeza we need to be so for you ekikusalinga off ekikutiisa no I don't need you to tell me I love you for me to know that you love me omuntu akwagala oba omulaba oba onyumirwa oba omuyoya nti mwana I'm watching and starting imagining safe house anyway ate bw'oŋŋamba ekyo what's na why oŋŋambako n'oŋŋamba I love you n'oŋŋambako I love you mbulaavu mba nkuyinako obwannannyini mbulaavu kosi agambye mbulaavu mbeera nkuyinako obwannannyini ate vibe toba tuba tuli exclusive nga tuli open tunyumirwa nakino kankibagambe ngoba osobola okunyumirwa nakino kankibagambe binakyendowooza you women are looking for that entitlement of ono wange naye kankubulire mu bulamu teri ayinza kuba wuwo munnange teri ayinza kuba wuwo bye bibakutulwa omutima n'abasajja abali eyo manya mukama ono just yamumpadde tukwatagane
mukama yamukuwayo tukwatagala kuba wo tasobola kyobola bajja kuvaako omutima gwoyabike wetuge so kyogamba ogamba mbuwo ani wo so kigeza mbere mu relationship nga I'm ready to go ngokugula okumukulibwe kati ndowooza owulira bamukinterpreti because nawe ngejo kirese mbere nawe inawile nga mali fefe sawa ino abuuka agenda bwe twetegeera I'll give you an example in business it's teamwork wetaaga oku-owninga bina baby omukama okugamba mbu kuba wesalirawo ne lwokolaki ne lwokyusa omulimu okitegeera naye you'll be served well, you'll be served and you'll be worked wonna wookoledde ebbanga lyonna lyokoledde lwakuba lwaki lwankwatagana si lwaku-owninga singa ne ku mulimu baku-owninga singa mu nsi eno byakwa-owninga nedda ne relationship yafuuka business kuba kubeera munoonya tufunamu kati era bw'otanfunamu eyo business ebanfu omanyi ekyansesa abakazi mulina omulimu gumu mu nsi mukama nsonyiwe bambi siri mu kunyoma bakazi siri mukolaki naye nze omulimu gwe nalaba gumwafuna mukama yabaterawo omulimu gumu gwakunoonya musajja mutuufu naye mujja gguulira abasajja katutuyane n'abakazi abali tunoonya omutuufu naye nga yewaliwo essuubi wekinsoseza ofuna mu bantu ababaddeko mu relationship ofuna girlfriend wa mwawukana nakulaga mbu bikoze eki biwedde n'alaga mbu afunye omuki omulala omutuufu era ne bigaana ogamba kalyoso kati kyemwagaana okuyiga teri mutuufu gwe yeekolera omuki omutuufu oba gwalina okukkiriza obuwombu ono mu nsobi z'alina mutuufu ewange ne bamwogerako gamba nze ojja kusanga nze nga nze essimu eyinza okuba entawanyi naye osanga oli nga talinayo ekizibu ki ekirala ate kiyinza n'okubeera nga kibi nnyo n'okusinga okitegeera kati n'osalawo n'ogamba ani gwe nnyinza okuba naye kati waliwo ambuuziza wano erinnya nga lye bambuuziza nga zzibu nkubuuze mbuuza waliwo ambuuziza mbu ask him about Carol Kasita kati simanyi mukwataganiddewa nange ojja mubuuza ku Carol Kasita banange bakyazizza ffefe busi ono tumubuuke tumubuuke oyo tudde ku vibe naye ffefe bannange aliso yamaana nze nsuubira nja kubulira nze ndabya abantu abavaako mu music waffe wano ng'omanye ekibajjako they go too deep into it in the music industry n'otuuka n'obalaba ng'abaakolaki ng'abavaako ndabyeko n'abasayansa abasoma ennyo ne bakolaki n'obalaba nga balinga abakoze eki abagasse kati buli agenda ennyo mu laavu ng'oli mugiyingira nnyo manya tuyinza otandika okulabamu obulala essaawa yonna ng'ogasse kituufu kubamanyi lwaki baviirako ddala teri kirwadde kirumanga laavu mu nsi eno so they shouldn't fall in love. It's a scam. It's a big scam. So they should just It's a big scam that you can own someone and you promise each other that you're going to love each other. Forever and ever. Mukama yamanyi byategeka mu kifo ky'okusaba Katonda abatwale byabatwala oli mugamba this is mine this is mine this is mine this is mine no gogamba this is mine oyinza okuba tumusabanga kona Katonda nga wali yamusabire eri Katonda laba bwamkumujjako n'atwala yozi ogamba yozi mine bamutwala aye n'ofunayo mine omulala ne bamutwala kati mwana no one is perfect. Perception ya love bannange it's different. Just love it's full of judging and judging. It's just judging each other. Butokomya wale tito chanjagala. You don't love me. You don't pick my calls. You're not eating my food. You don't love me. You're not picking my calls. You don't love me. You're not doing this. You don't love me. You don't love me. Mama abasomesa ba love. Chogamba gwamanyi newe nkwagalira. You don't love me. Onkakaza mbu I didn't pick up your phone so I don't love you. Naye gwo omanye ekindi mu mutima. Okay.
Ekisimu kikyankalanya nnyo. Kikyankalanya nnyo kyokka nga kintu kyaka esimu zajja ddizo. Abantu baali beeyagala batya. Oba edda baatambulanga. Era nga tukuba akayinja. N'amabaluwa ku madirisa n'okubanga. Ate birabika ebyo byanyumanga. Kati gwayagala space yo atayagala nyo kati wenzijewo after making love. Osobola okozesa embeera kafuba for 2 hours. Bwe kiba kinyumirwa. Ate ombuuza everything just flows. Bwe muba muli mu vibe ebintu bitambula. Nekiŋŋanye tokiraba mbu nkiganye. Tuba tu adapting obulaba. Waliwo omusajja gwe nalaba ku Facebook omukazi yagenda n'avaawo. Namala n'akola bw'atyo omukono. Kati omanyi lwaki. Ekikazi munne mbukizi. Ekikazi kyagala naye ekikazi nayo kyali kinene nnyo. N'ekikwata ekifuba kyonna kyonna. Kugayi. Nawira ngo omukono gumumenya. Gumumenya naye nga tasobola kwogera. Bambi bamuteeka mu laavu kuba omugamba vaawo oba omukyaye. Kati gobeera omugamba. Gw'omugamba kumenya ogamba vaawo. Nga oyinza okulowooza ndi munene. Ate toli munene. Efefe banna. Badinga laavu kwerimba. Ate bannazze zibamenya omutima. Babalimba ne bazuula ebyaddala ne beekyawa. Bagenda tunyiiza. Totugamba tuli banene erimba. Osobola onsikirizibwa okukwata essimu yo. Nenkebera nenkola ki? Munnange yange ogikebera ate eyo sigikebera. Naye kyonna ky'osanzeemu ojja kumanya lwaki sikebera yo. Kyensooka okuteerawo respect. Nze sikebera simu ya muwala yenna. Kuba ku kiri kye nakola ki? Kyewayitamu. Kye nayitamu. Okay. Kati ate omuntu wankubira nenjogera like can you ask me? Anakubidde. Byebyo laavu. Ebyo bimu ebyo bya laavu. Osobola okubeera ku ssimu. Abeera ku ssimu zo. Tolina bbuba. Bw'oba ogenda ne wabweru. Ebbuba anti omanyi lwaki sirina bbuba. Nakizuulira laavu yereeta ki? Ebbuba. Kati bw'otandika okuwulira ng'ofunye. Otandika nga bya vibe ya. Bw'olira vibe munnange towulira bbuba ebyo. Kuba omanyi lwaki wabeerawo mutual consent oba olina engeri gy'olabamu omuntu oba temwerimba bintu biki? Eshekeza kati. Eshekeza kafefe nsobola okusharinga n'omuntu omulala. Nga sikimanyi. Ate lwaki bya vibe. Ate vibe ekwataganira wano. Simanyi oba onjagala n'okunjagala. Kati tulinga nga babeera mu open relationship. Nkole kyenjagala nekola by'oyagala. Vibe talina wekwatanira na open relationship. Vibe kwetegeera nagambye tuli abantu 445. Wandibadde ovibinga na buli omu bina baby. Kati ekitegeeza osobola okukiitinga nze sobola kukiitinga. Wangi? Osobola okukiitinga gwe tosobola kukiitinga. Ani nze sobola kukiitinga nti wakati nze okiitinga ebeera vibe. Nange sobola kukiitinga mu vibe. That's nice. Sikiitinga. Sikiitinga ne bwe mba nkiitinga onsonyiwanga. Ate nze bwe mba nkiitinga osobola okunsonyiwa. Abakazi mwana kirabika bubi. Neda kati mpa ndowooza yange. I'm not saying mbu oba weetaaga kugoba bikiererere nesigenda balimba omukazi okiitinga kiruma nnyo okusinga omusajja okiitinga. Kyova olaba I think that's why era most men. Naffe tulumizibwa nno mwattu. Anti naye mmwe oba nkugambe nti ffe tukikola lwa fani kati mmwe mukikola lwaki? Naffe no tubeera tukikola lwa fani. Oba ontadde kati nze kikola lwa vibe. Vibe tojja gasa na fani. Mambu tekiruma mwe kibaluma nnyo. Bamugambe mbu ffeffe talina laavu bakkiriza. Alabika ne munene waliwo lwobeera ng'olwana nejja. Banampulira mu kisenge nga nvuuvuuma. Teri atalina laavu bambi. Kala tokulwanira. Tebabalimba teri atalina. Sisobola. Ebyo bya laavu by'oli mu ddolo genda bakuba ecupayo. Ffeffe ali mu vibe laavu agigambe. So bwe nkulwanira. Would you come and say, oh, banaye hani anjagala nnyo. Waliwo be nawulira mbu banwanidde. Bali eyo mu bbaala. Ne balwana. Ne bankubira omu ye yasooka okunkubira. N'angamba ono mukubye. Omulala n'ankubira n'angamba eno malaya y'enkube. Okukakana. Awaliwo okukakana awo. Waseka busezi. Tewali kiseka bambi nawulira bubi nga bakubye oli.
bakweyagala ennyo munange ate munange nekyo nakyo nakirozaako abantu bagamba tosobola kwagala abantu babiri naye obaagala nedda tekiriyo obaagalira ddala tosobola kwagala abantu babiri ogenda kufuuka musiraamu otya lava eyo ngamba nali nkibaddemuko eno yagala abantu naye babiri tekisoboka kale omaliriza mpozi bw'oba seeka bamaseeka ndowooza bakisobola naye nze kyannema omanyi lwaki emirimu mingi teri kimenyanga bwenzimu nsi eno bina beebi nze sisobola kukuta bina beebi nze nakukutanga nentuuka nembaayo mu nju neŋŋamba naye nkoze omanyi okuba nga tolina mirembe bakubira simu olina okusooba n'ofuluma ono n'oyogera naye nodda ngono tategedde mbu ono yakubye oli muntu ate bagamba mbu n'obwenzi bulimu olina okuteekamu ssente nnyingi zitru teri kwekulaakulanya wabbeeyi anti mwana oba weegula mu bantu obwenzi kwegula obwenzi kwegula ekitegeera you can't settle for one so you have to persuade everything alabiza no kapeffe mbusi nga kakukuta n'essimu akubeera nkukuta sikukuta kubambakala ne bakukwata bankwata ne batuuka ne bakimanya mbu sisobola kolaki kubaleka bonna ate gye natuuka bw'oba olieyo ng'olina abawala babiri nga gwemanya buli bakwagala lwakuba bonna bakwagala oba okitegedde kyeŋŋamba bakwagala lwakuba bonna bakwagala kikitegeeza nga beemanyi nti no gye bali bwe batuuka nga beemanyi mbu gye bali n'oba ng'okyali nabo munnange baba bakwagala lwakuba omu aba akwagala lwakuba oli akolaki akwagala nefuka competition kati natuuka ndowooza nga tebanjagala naye nga ka competition kabanyumira nga bwe eyo mentality yammwe temuyina eyo ya owning abantu own ndowooza ne batuuka nga baagala kukolaki owning nensigala mu bwakiyawo namaliriza obo namba omu bwe yankyawo omulala n'akimanya naye nebandekawo naye nawona nakakkana stress abasajja bali eyo mirimu tegibatawaanya tebalina buzibu sente zijja naye abakazi omusanga bimumazeeko emirembe engeri gyategeera mulabe iyo bambi eri different nnyo kyekyo era nyinayo n'omukazi ayogera alowooza nga nze bannaye nga yeesiime kubanga nze bantu mwana mubeeremu ne mentality kati sobola okutega n'olubuto sobola okutega olubuto okuntega olubuto sikisuubira mbu kuntega sikiyita kuntega nze bijjamu olubuto mba mmanya birimu Katonda so tosobola kudawutinga n'ogamba sirwange ebyokudawutinga buli omu mu nsi yeetaaga DNA kyogamba osobola okera n'omukebera n'owange yennyini n'okebera ate tekiri mu sitaani munnange wakati ndowooza olaba mindset gye tuyina okitegeera DNA nakyo kikolobero it's a taboo kakyuma kya muzungu kati obuteesigwa gwe kennyini tutandika ogamba no one is ki oyinza kaka wayiseeko eri ne kakwatirayo so oba olina okumakinga sure no one is perfect in this world man and it's kati ekitegeeza kati oli omutwala ndi ku DNA gwe yakazaala yakazaala akola ati yakazaala bambi nga si mu bubi ate ekyo kintu strengtheninga ne bond okufaako obupi bwe muba mukitegedde mbu waaki wammwe ng'omwana wammwe kankubulire Africa yonna yonna kati oli tumutwala ndi ku DNA owuwo zemundeke tukulesewa mu Luganda omanyi kyekitegeeza ddala nze akuzaala kati ng'oyagala genda okakase obanza akuzaala so tukole DNA bassebo ne banyabo ate munaye lwaki tuganda bwe tuba tumanyi nti tuli kwala kati lwaki amazimu tebwetaaga n'oli kukkiriza bwe muba mubeera mwenanga mwamuvinga ogambye we are nobody is perfect no one is perfect ate ffenna tukikkiriza kyokka ate bwe tutandika wali
No one is perfect, man. Ate buli omu munsi anoonya kiki kirungi. Tetuyinza kubanga twenoonya mu nsobi. Nedda. Okitegeera. Tuli kumpi kumaliriza. All right. Yeah. Okay, 5 minutes. 5 minutes singa. Watugambe inatera okugwako. Manyono gugayi muyayi. Muyaye. Yemo mugwa mujjawa. Bamuja kugamba linnya liriwa. Muchamu muchaina mwana. Wamma nange ndaba obuuso. Obulaba. Azali wao kujala ivao. Wabeera. Buli sawa yabeera kupaka last. Olimba. Ali mulavu. Kebeza abaana. Yana tumwegaliza bisima. Okay, bintu si byangu. Naye nga naawe ali mulavu lowooza ku vibe tota vibe mulavu yo. Yeah, that's very true. Hey. Total vibe mulavu yo kuba bajja kuddukako bajjenga banoonya vibe ewalala. Ewalala. Mbu Simon agambye Fefe obufumita oba bwe bukyoko. Simon si bufumita naye nga nti mwana. Olwo lulimi kyolo. Boyo obufumita. Obufumita. Bambi zibikola. Zibikola bambi. It's very possible even loving for people. For people. Musobola kwagala abantu bana bana. Toyo laba yeyagala nabana. No bagala kyekimu. Bagala no. Equally. Waliwo yakingamba n'empaka. Anti omanyi lwaki anti mwadda mulabu kati yangamba mbufunaye omulala akomyewa. Mboli munaye gwe nayagala akomyewa tesobola mukyawa naye ate naawe mpulira kati abahaji bakola batyo lowooza bekaka bwekasi munaye byabe birimu Allah birimu Katonda munange kalona tatukiriza kwagala moto nkubulire nze umanyi nze buli muntu gwenda abanankubiza amasannyalaze teyinza kuba coincidence biba bivudde wa Katonda tuli abantu miliyoni 45 si buli lunaku omuntu bwa amasannyalaze bina so yakukubya akubiza amasannyalaze wabeerawo reason kati kansubire wano tewali akubiza amasannyalaze lwaki munno omugyamu ebigambo But love is the best feeling. That's what somebody is saying. Love is the best feeling. Yes. Yeah, maliwa chinyonyola munange kati alinga agamba sibuliranga ko bulungi oyo. Ndeno ne yagala. Pepe wetwechawa ne nkoma wewo. Na ex ne nkoma onenga ndakoze nsumbi. Can you take me back as your ex? First we wechawa na omuntu ne muddamu nze kyendowooza bwe muddamu ebeera blessing. Okay. Biba bintu bibiri. Bwe muddamu n'omuntu gwe mwekyayi naye. Yes. Either a blessing oba muba mwerekedde toxic relationship. Okay. Kyendowooza. Kuba mulimu abatayagala kufiirwa abantu. Nyinza okuba nga sikyakutegeera naye ng'ate twayingira ebyo ebyammwe ebyo ebyalaavu okitegeera kati nga kinnuma okulaba n'omuti. N'omuntu omulala ye lwaki mububoba lwaki mubanga mundaba nga nina omuntu omulala obeera waawe wakanga tetweyagala olwo neyaŋŋamba banda yekyanyumya ku bantu nze nkankubuulire nze sibeera naawe nga tompa vibe sisobola kubeera naawe. Ekintu kyeneebuuza lwaki abasajja kale bambi balumizibwa abeera ayagala obeerawo ng'oli musiiwuufu tonyirira naye bw'onyirirako atandikako okuya obusimu wakiri akusiiwuuse lwaki nga mumaze nga twawukanye okyaye ekyo kyoyogedde nenkabamu nemala nentereera netubalumya netukuba obufaananyi studio mubuweereza mwagala tubeerewaawo twawukana siina weninza kulaba naye bonnengera oblockinga n'okublokinga si blockinga naye oba kunako mwekuli naye kati mankulabira naye katugoloza lwaki abasajja abalala babeera balowooza bwe bati babuba ebawulira bubi ate nga takwagala naye nga mwesuubiza ebintu bingi mwegamba ebintu bingi muba mwemanyiko ebyama bingi anti abeera yeyankyawa kati nemala nenfuna omuntu okitegeera naye think ekyo nakyo kijja mu mindset y'omuntu nonsuulawo nentandika okubeera nga nange ndabikako bulungi wanze bwe twekyawa mulimu abekyawa munange ne beerogana okukolaki ne beerogano nefuuka mpalana nga mpalana yaki yamaanyi nnyo
ng'oli ndowooza alaba tosaanidde kati kuba wooli naye ndowooza kiddayo ddala okuva we twakuzibwa ne levo gy'osomyeko nangeri nki gy'oli exposed kweno ensi mb'okweki kati n'omanya mb'okwekyawa kubaayo kati my final word Fefe okkiririza mudogo nsobola okulogo njagala sirikiririzaamu wadde Bible toyinza loga Bible gamba abavubuka kale mu byokukwana advise abavubuka bagala mu byokukwana bannange mawule ebigambo bye mukozesa mu kukwana naddala ekyo ekigambo kyemusiteekanga I love you buli omu kyalo kyasukulembeza bannange ekyo ekigambo kyogamba omuntu buli omu bambi kimuwa essuubi ddene si kyakusaaga okitegeera kati bw'okyogera manya kyowulira eri munda nakyo kyoyagala okunnyonnyola laavu nga tonnaba nakugamba muntu mbu you love him oba you love her manya waliyo n'amateeka gaki onagagenderako naye baba mu Bible ne beegamba ki bagamba asirise takola ki era bazaali era nkugamba be authentic be frank you people ate kankubulire buli bwogamba omuntu mbulaavu ne bigaana ebyalaavu ye hate gye tuspreadinga mu nsi kuba tuba twerimba bina baby wenkulimba omukwano ne gutabaawo kitegeeza tugenda kwezza mu bukyayi olw'okuba twesuubiza omukwano muki mungi agumalayo teryali perfect kwasaganya munno ky'omukwasaganyizaako ebirala tubirekere mutambuze ensi eno bannange temugenda jimega kigo simu abasoose okweyagala tosalira munno musango ne bw'aba ayenze muleke musonyiwe tomuleka bw'aba kitegedde bw'aba mwami tomusonyiwa naye bw'aba mukyala ng'ayenze bambi bananga omukazi ali eyo alowooza ku kwenda yenna bambi ekitiibwa ky'omukyala kirowoozeeko omusajja yenna ali eyo ng'alowooza ku kwenda ekitiibwa kyaffe naawe kirowooze kasipidi kakendere naye nga bambi abakazi mulina okukimanya omusajja gwe musanga ayenda tayenda mutakwagala kale lwakuba bwe tukyogera mulowooza tuli arrogant tuli kimbu tuli mu banafuya naye ng'ate it's the truth n'omukazi bw'osanga ayenda bambi abeera talowooza nti takwagala abeera akwagala naye munnaye ebikemo bingi bufefe bubeera wano omukazi we bamuliira bwe bati omusajja omukazi we bamuliira bwe bati manya agenze kayimba kikoyina fefe kolonchi bangambe nakubide yo manager nagamba there's a song yo I have a new song, it's called Influencer. Yeah, man. But if you lie me, kuchayira wasili kubasa me. Mazima, if you love me, kuwa mukwano December, January. Mazima, the way you influence me, muli impulira ngo puse part of me. Mazima, you mean a lot to me. Osana Grammy Academy. I say influencer. The way you move like an influencer. Kakoli yokapya, twakatadde nenga ne video eri mukujja. Yo, mpozi my last message. My baby, I love you. Hey. My baby, nkwagala nnyo. Otandise wali nogamba mukyala wange. Mukyala wange. Nkwagala nnyo nkimanyi ogenda kugiraba interview. Era we bali kutabeera ku ebyo bintu bya laavu. Tunyumirwa bulamu bwaffe wamma. Era akimanyi. Omanye bw'otangamba nze I love you. Twetegeera era ekitiibwa kya Katonda mbu twetegeera Katoso agamba I love you amugambye na I love you namana atusa mnagamba kana bwe nkimugamba akimanyi si kigambo kyange omukubira mirundi emekolu nako nagambye sire mulungi mu simu kale bwabeera mu mudu ogwe toli okoloti bwabeera mu mudu nga siri akitegeera mbu siri kati nakulinda abagenda fa
simanyi nerinya agenda liyogera kale mukyala wa Fefe tukutumidde baby wa Fefe. Fefe. Nawe katata abantu bakyekola n'okukyekola kuno omulembe gwe tuliko okumanya ebintu bya Bible nja kuwera ekizambo. Mukyala wange ngamba ali mu mudu ne mugamba siri nangamba okay bobo okomawo ndeeterayo kino. Kalala kati olwo. Ngenda ku sex shop. Sex shop? Ne muleetera kyayagala. Dildo. Nakyekola kyeyekola. Fefe banna. Tulibi abunayo mu kamera. Anyway, it's okay. Baby wa Fefe tukutumidde.